Nyingiddewo nze omuweereza wo Ntumba Charlotte Agnes wano ku Olutambula Media. Jjukira tugusa ensonga leero ndese omuyimbi mu bayimbi bamuyita Serena Bata agenda kuba tusonsomolera atandikidde wa ani amukutteko atuusa atya wano waali byonna agenda bitugamba byonna ajja atya okujoininga Abitex wano ne Serena Bata sigenda mwogerera wabula yekaaba anjulire mwenna abalabye eyo abali eyo ku Olutambula Media tovaawo tusanyiza okulaba. Nzasinze oli otya mwana? I'm fine dear. You look so beautiful. Oh, kitima kya Mukama na management mpya. Amina. Kugambye ekiri eyo tekinyonyolekeka. Bwange. Amanya n'eddoboozi Serena Bata okuva mu Abitex Promotions nga ndi wano n'olutambula luli wano lutambula okutambula okufaako obufi. Oli otya? I'm okay dear. Tusanyiza tukyazaako n'okkiriza eno interview. Lwaki nedda munnange? Nange mba mmisinga obuuza ku bawagizi bange. Anti olusa tubeera eyo ne tukuba akasimu nsaba kuhavinga show naawe naga ndi busy sijja sobola nagamba kanzi jangu eno ojja kunsanga ogenda otuuka nanga nze saakoze leero siriiyo ndi walala ndi mu bivulu. Munnange bitukwata. Naye sisobola ba disappointing olwansonga mwe munfudde kyendi. Serena Bata. Wangi. Bata yani. Serena Bata bamuyita Bata Muriza Serena yazaalibwa ku kyalo Buzibazi era yakuzibwa ebyalo byonna ebiriraanyeewo kubanga munnange buli muzadde ku kyalo aba muzaddewo. Serena Bata yazaalibwa omwami ndi Mubeshi Andrew n'omukyala Munyaminga Teddy era nga balamu gye bali bakyeyagala bafumbo. Serena Bata oli Muganda? Batambuliza tukibale nti ndi Muganda lwa nsonga nzaalibwa wano. Eno yensi yange mwenzaalibwa mwe nakaabira omulundi gwange ogusookera ddala newankubadde nga bazadde baffe balina gye bakola ki gye bava ne batuzaalidde wano naye nga bo Banyarwanda. Nawe olina akazigo ng'akange? Serena Bata ojja ata okugamba nti kantandika okuyimba? Okutandika okuyimba nazaalibwa nakyo okuviira ddala mu buto nga nnyimba mu masomero mu churches kugamba kyalinga part of me nga ne bwe nnyiiga ekinziza mu mbeera kuyimba ne bwe nkaaba ne bwe mba mu nnaku kuyimba kwokka kyekintu ekinsanyusa mu bulamu bwange. Kati oli muto oyimba mu masomero ne mu church. Ani muyimbi ki oyo yakusikirizanga ojja otandika okuyimba mu Uganda? Abayimbi bangi, Mami Irene Namubiru, okusingira ddala Irene Namubiru, nalabanga abayimbi bangi ba Desire Luzinda, nalabanga bano abakyala bami baffe aba Frigo Band nga mbaagala nnyo naye okusingira ddala yali Irene Namubiru era mwagala nnyo. Teyankwatako safuna mukisa gumutuukirira ate kati kati engeri gye nfunyemu ku mukisa abawagizi bange ne bannyaniriza nfunye ku management so kati buli kyenjagala bo bakitunula ne balaba ng'okiba kikola tusobola okugenda wonna we twetaagidde naye kati saawa zino mbadde sinaba mulowoozaako olw'embeera ebaddewo n'okuba nti mbadde naakakyusa management so naye nze kyemmanyi bonna Katonda wanampeera obudde wanaaba yagadde tujja kikola mulabe era nandyeteeze tukoleyo n'akayimba. Serena Bata ojoininze music industry. Abazadde tebasooka kulemesa kuba ebiseera ebisinga abayimbi family yesooka okugaana nagaana edda togenda kwononekerayo mwana wange industry abantu balwadde ekitegeera tamanyi kikiriyo naye nga akwewaza okugendayo mu industry. Muzeeyi wange omusajja yali akitidde mu kusookera ddala era yali mukambwe nnyo naye mami wange yali mukyala mulokole nnyo nga mukkiriza ng'amanyi ye nga mu mutima amanyi Katonda yandeeta ku nsi muweereze kubanga nali muweereza by then naye nga mami wange yanzikiririzaamu naye mu bulokole si muwono music owaffe ow'ensi ye nga akimanyi nti mpeereza Katonda kuba ye mu buto bwe
yali alina kuba mu sister ne wabaawo ebizibuzibu ebyatuukawo mu nsi yaabwe ngena giyita yaabwe kubanza ali bowa neeno nebafunamu obuzibuzibu ebintu kale nekitasoboka ndowooza muzeeyo omusajja n'amubba n'omwoyo munnange n'amulemesa okuweereza mukama naye nga mukyala mukkiriza ne kati era munyiivu okubanga lwaki siweereza mukama lwaki nyimba ennyimba kuba yo mulokola ziyita za nsi naye ng'ogenda n'osaba nga lwaki mba sisaba nze buli wamu nsabirawo era abazadde bange baamala ne bakkiriza nga balaba munnange gufuuse omulimu nsobola n'okubamogolera ku kenfunyeewo ne mbaweerezaako ne bagamba naye era tekali tekaggwamu ak'okweraliikira nti ng'omwana omuwala oba omwana okyala yenna n'ebyogerwa ku indasitule yaffe bingi bibatiisa okitegeera so ng'omuzadde era tekiggwamu naye tebalina kyakikolera kuba kati nkitambuddeko ebbanga ng'ovudde ku sayidi y'abazadde kati nga gwe omuntu bwewasooka okujja naye oluusi bagamba nti abayimbi abayaze nakubayo hiti emu erinnya ne lijja n'amera amalala ojja otya okubeera ng'oli mukkakkamu ng'oli just freestyle lady ekyo kiba kizaale ndowooza kiba abeera gwe nekyayo ng'omuntu kati simanyi bwentandika simanyi namalala gweyogerako waliwo n'abeerawo ng'akubyayo hiti ejo emu ng'abula okutambulira ku buli omu alaba nti hiti emu nsobola okuba hiti senga omuwagizi agaana okujja okumpagira eba ngyekubidde oba ogyekubidde kati gwe tofuddeyo nti so mba neetaaga omuwagizi newokuba hiti nefuka hiti era sitiri osigala weetaaga omuwagizi awatali muwagizi tewali hiti waliwo abavayo ne bagamba oba by the way kankubuulire ekitone kirabo nnyo Katonda okuwa obwagazi eri abantu bw'okeera ku makya n'okuba ennyimba zo mu bayimbi bonna nga nawe olina abakufolowinga weebaza mukama ate si kweyisa bubi kati so nze kyemmanyi ndowooza nazaalibwa bwento tekiriiko mbu bwento bwe nazaalibwa ndaba nga omuntu yanfudde kyendi ng'ovudde ne mu kuyimba ne mu bulamu obwa bulijjo tewaliwo osobola kuyita nga tolina bw'okwatagana nabo omuntu yatufuula gye tuli so tubeebaza n'obeebaza ennyo bebale twagala kubanga batwagadde nnyo mu myaka 2 nga tetukola ne basigalawo nga bakyawuliza musiki waffe kusomozebwa ki kw'osanze mu indasitule eno okusoomozebwa kwe nasanga mu indasitule before oba kigambe ntya nagenda nengatta omulimu mu kuzannya nenkimanya mu kusooka nti teri mu kusooka nali manyi nti teri asobola kuteekamu ssente nga mwami nga togenda beera mukyala we oba nga tolina kyogenda muwa nakakitegeera kati nti nali mukyamu kubanga mu kusooka tebyali byangu byatuuka ne bikalubamu kasente biki wekanga nga omuntu azze okuyamba biwunzikidde walala okusobola okugonza embeera kati nebaza mukama ebyo nabiyitamu Salana Bata olina emyaka emeka mpozi n'ekirala indasitule obulamu bw'omuyimbi bwa bbeeyi biseera ebisinga mututeeka ku pressure ne mutukoze bye tutalina kukola kitegeera naye mbanga nyina okubeera ku mutindo gwe gweyagala mbeereko omuyimbi wakola kino omuyimbi yakoze kino omuyimbi ayinza atya okukola kino nga lwaki aba akola kino bambi naffe tuli bantu olumu tulemererwa kati nga gino emyaka egibaddewo 2 tulemereddwa nnyo era abayimbi abasinga abamu baviiriddwako ne bamaneja baabwe olw'embeera ebakola ki ebaddewo naffe tuli bantu so olumu we bitusobako temukisussa nnyo bambi mutuleetera okuva ku mulamu era waliwo era abareactingako nga balaga nti kibaluma abamu ne naffe tuli bantu tulina abantu betulabirira tulina ebizibu ng'ebizibu ebya bulijjo just ekitwawula ffe nti kundaba ku tv na ku radio na kuyimba gwe kyotasobola kukola ki naye nga tuli bantu embisigadde tulemererwa osobola okera mu makya nga toyinaamu okyokera ku makya nga Land Road tolina zamuwa si kizibu nnyo
Mama engeri gye musibudde mulinga abasanyufu. Serena Bata Bwange kyekyo kwawula eri abayimbi abalala. Sirowooza nti nyina ekinjawulo eri abayimbi abalala. Bonna abayimbi balinga nze ninga bo. Abamu neegomba okubeera nga bo, abamu beegomba okubeera nga nze tomanya. Tewaliwo njawulo y'amaanyi. Olina n'abayimbi beweegomba? Nga lwaki nedda? Ngaani? Bayimbi bangi be neegomba naye nga nafuna dda already omukisa okubeerako nabo bukolako nabo. Nga nali mbeegomba. Ne kati era mbeegomba kuba bo bakikuumye. Kale ebbanga lye bakikuumidde nze ate ndaba ndi mu kkoota naye ndaba kimmenya. Si kyangu. Ofukamira wansi n'osaba Mukama. Katonda oyo ye mubeezi. Ye musumba wange seetaagenga angalamiza ku ddondo ly'omuddo omuto. Anuŋŋamya amakubo ag'obutuukirivu akomyawo emmeme yange. Ye Mukama Katonda wange mu nsi eno yonna. Era yantusiza wano wendi. Nawe bale nawe kukkiriza interview eno. Serena Bata, ojja mu industry. Ovudde mu bandi mwali oyimbira management gye walimu. Ojja otosinkana Abitex. Mwami Abitex naddala ago amawulire agaaliwo. Kwegamba n'osooka osirika n'okomawo. Ojja otya okusinkana omukulu Abitex? Muzeeyi Abbe namuwuliranga omusajja ow'amaanyi, omusajja ayogerwako, omusajja ateerya ntama, omusajja asuubiza n'atuukiriza. So ebiseera ebyo nali nfunyemu obuzibu ne management yange okumala emyaka 2. Ebbanga nga lya myaka 2 tugenda mu 3 ng'ebintu ebitambula bulungi. Eyali atufaako ayingidde emirimu gye emirala tosobola mukaka. Si muyimbi, music si kwalya. Kitegeera olaba nga ate gwe mulimu gw'okola ki? Gw'olinawo nga bwe gufa oyinza okuddayo mu kyalo nga teweeyagalidde. Mpozzi n'okubeera mu bulamu abantu abalala ate bwe batamanyi. Okitegeera kati ng'olina bingi by'ojja okunnyonnyola ensi eno. Singa okera ku makya n'ofuna obuzibu ne bakusanga ng'ozzeeyo mu kyalo oba ng'oli ku kkubo okola ki? Osabiriza. Nagenda olaba nga ye kkubo lingendo ye sitepu gye nzirako tuukako. Nentulawo nensaba Mukama ansumulule anfunireyo omuntu omulala asobola okunnyongerayo wano wentu asobola okunzija no wendi nasobola okunnyongerayo mu maaso. Mukama nanfunira Muzeeyi Abbe yampanga ku mirimu. So mukumpanga emirimu nga ndaba alina energy gy'akozesa ku stage nga ngenze ku stage. N'oluusi mba ntya abantu ne buli we mulaba n'engeri gyanzizaamu amaanyi ku stage naye ng'ate yansasudde nzije nkole ki nsanyuse abantu be. Okitegeera ekintu ekyo kyampanga amaanyi nga buli wenziyo ngamba kubanga ebiseera ebyo yali talina muyimbi gwa managing ng'ali mu bivulu bye na byabufuzi bye. So kyampanga amaanyi ne ngamba omwami ono kale singa asobola obeera manager wange nze nga ndaba asobola. Ne ntunatunulamu groups zonna ze tulina wano nga ndaba okusinziira bwendi ne gyenva neetaaga omuntu nga Muzeeyi Abitex. Nenzirayo waka nensaba essaala ne ngamba Mukama kikole gonza emimwa gye gonza omutima gwe mulage ekyenjawulo mu nze. Nzikiriza Mukama ngendo tuukayo nga buli kimu kyakoze ki wansooseeyo dda nga buli kimu kyakoze ki kyawedde. Mukama nannyamba nina mukwano gwange omu sijja kwatuukiriza mannya nankonectinga ku Muzeeyi Abitex naye yali amanyi olwedde obuzibu bwange ng'emabega management gye nalimu ngamba bannange munfunireyo omuntu omulala mba mmwe muli ki bize sandyagadde fiirwa mulimu gwe mwansangako kubanga nammwe mwenyini gwe mwakola ki gwe mwandabirako ate sina mulimu mulala gwe nkola. Nendaba nga kiganye n'ekiwamu n'obudde nekikola ki nekigaana. Nenjogerayo ne bagamba nsobola ofuna omuntu omulala okuva ebweru. Kati bo bakkiriza nga bamanyi nsaaga era nga bamanyi sisobola. Kumeze nagenda okibabuuza nga ntandise okwetegereza Muzeeyi ani nga ndaba asobola. Mukama nannyamba ne mutuukirira nina mukwano gwange yankonectinga nampita awo ku Masengere
nenzija ne musanga ne mu meeting teyanzibwalira nga bwe nasaba essaala ekiro nga ngamba mukama nsookeyo buli kimu kyatambula bulungi nangamba ngenda kwetegereza toli muyimbi oli muyimbi wange kubanga bwe yabeeranga n'ekivulu yayagalanga okumpa emirimu naye nga ate oluusi nnemesebwa okitegeera so nga ndaba alina kyandabamu kuba sinze muyimbi eyaliko nnyo eyali alina hiti oba eyali asinga okuyimba ennyo okusinziira ku bivulu bya muzeeyi Abitex byakola byategeka so nebaza mukama yanzikiriza watali kakwakulizo konna nansayininga ambeereddewo akoze byembadde sisuubira era Katonda yaddamu essaala zange wondabira wano ndi bulungi tewejjusa siina era saagala kituuke nejjuse kubanga sirowooza nti alina ensonga esobola okunnejjusisa yebale nnyo Serena Bata oli mukyala mufumbo. Are you in any relationship? Kamala obuuza abawagizi bange mama mulowooza ndi mufumbo zisinga and it's okay. Nze ndi mufumbo eri abawagizi bange ku ssaawa zino n'omulimu gwange tonoonya tekiteewuka ate tukirindeko okujja andi mukyala sigenda vumirira bufumbo ng'omukyala yenna nina ofuna omuntu naye si kati ensi yekyuseemuko kati abakyala kati tunyumirwa obufumbo bunyuma ng'olina omuntu nga naawe olina kookola si kutuula awo bambi batukoowa muntu atuuka nakkoowa nga naawe tewandyagadde naye olw'okuba tolina kyokola oli abo oli ayidde otuuka n'okaddiwa n'akulaba bulala okitegeera buli kimu olinga mulema so kati nayagala ebimu mbiwumuzeeko siina puresha yabyo nali mbikozeeko kati kansooke nnoonye kasente oluvannyuma eby'omukwano naabiraba kuba omukwano gunyuma nnyo nga gulimu kasente buli omu nga alina abo baba yazze nakansaba nanze sifuddeeyo ngenda nawe nga bw'oli n'abaasooka bwe baakola ba Sipapa simanyi n'abasooka bwe baakola ekyo kyo kiri nti bakyala tukole tekikugana kwagala muntu yadde toyina naye era bwerayo nekyoyiya kati nze bye nasooka okukola saawa eno njagala sooka nnoonya ku mbeera onalabako nga bakutimbye ng'ogenda kuwangula awaadi Janzi award Janzi wafuna yali high people ne Reiji olimba bayita olukundo best Reiji of course nawulira bulungi kubanga yali first award yange bukyanga nyimba ate nga tebagiguliridde abantu be bagironda yadde banonda mu region naye era yandikwate bambi nakimanya nti we nagenda siwabe olimba singa and it's okay wagenda n'olukuba olwedde ngeri ovuddeyo wali oyimbira abafanzi oba wali weeyimbako gwe nga Serena Bata era ndisinga and it's okay tondaba ndisinga and it's okay nali nyimbira abasingo ddaali basingo maamu anti abamu baleka wali abamu abantu abamu abasuulira abakazi abaana nga balowooza tebasobola kumalako ne kati bw'otunuulira abaana ne maama neyasuula abaana oyinza otuuka n'ogaa gwe yasuula abaana genda osabe obuyambi gye wasuula abaana so nalimbira abantu bonna nga bajje bali abalisinga nisoke nga weewumuzaamu nange mbadde neewumuzaamuko era neewumuzaamu ndisinga nisoke kayimba kalungi eriyo n'omufumbo naye nga lisinga nisoke mu mutima naawe wennyini olina boyfriend naye nga mu butuufu olaba oli singo olaba tebitambula tebijja oli wekka biganye oli mukuba ozunga wekka yadde babalaba babiri naye nga mu mutima oli bw'omu so kayimba kalungi tukagala nnyo okimanyi ne bosi wange alisinga wanje naye yanaatera wanje okuba gwe twagala atukaluubiriza muwulire eyo naye ebyo tetujja kgendayo nnyo kuba nkyaziza Serena Bata nze nga nze ekituufu kiri nti nenoonyeza muzeeyi Abitex nali mwetaaga kati omwana oyo simanyi naye muzeeyi yajja naŋŋambako tufunye omuyimbi omulala naye nga ndaba ayimba bulungi neneebuuza neŋŋamba ono omwana aba
obaddewa ebbanga eryo mwana gwe oli omwana ayimba just no buli amuwulirako yeebuuza okamuza okubanga abadde akyaliyo abaana gye bali so kyemmanyi yaliko mu bandi emu bandi ezimu ezasookawo wano enneneko ndowooza naye n'awulira engeri gye nali maze okusayiningibwa muzeeyi Abitex n'alaba opportunity engeri okuyitibwa bwe kuba mukama naye n'amuyamba ate muwala mulungi alina empisa ennungi mwana muto naye ayimba bulungi ate era Abitex promotion kibiina tukyasayininga abayimbi kitegeera gwe omuyimbi ali eyo ng'omanyi oyimba mukwano gezesa ku mikisa kitegedde ewaffe oluggi luggule kati era asobola okugamba kannekwate ku Serena Abitex Mupya mananga Abitex nze fesi yentiisa kanjogere ne Serena gwosobola ne bw'onayogera nange era agenda bw'aba akkiriza agenda beera boosi wo kiba kirungi nnyo omuntu n'omulaga embeera ze entuufu zani okwakitinga ebyekisiru bye bituzza emabega otuuka okwakitinga ekintu kyotasobola kumanyirirayo n'otuuka okulaga obuzeebu obw'ekisiru ng'olwedde oyonoonya so jangu nga bw'oli kati eyo tuvuddeyo mu management njagala tusooke tudde ku life yo life ki twagala twogere ku Sipapa naawe emboozi za Sipapa zaggwa dda 2022 communicating he doesn't check on you omwami oyo si mulabe wange siba lwaki mumulemerako nedda anti era kitundu ky'obulamu bwo tojja sobola si kitundu kya bulamu bwange kyenyiza okugamba yannyambako kye yasobola naye si mulabe wange kutuuka kutandika banga buli lunaku bambi mumuleke yekka tumuleke ayina kati abantu tekyetaagisa kuddamu nakumwogerako okitegeera talina buzibu. We are almost winding up. Serena Bata, how do you find your celebrity life? Kuva nga nkyali muto. Is it very simple? Nawe kukalubiriramu n'owulira ng'obikooye oba onyumirwa bunyumizi? Mukisa. Kuba you're just a freestyle. Okubeera serebu mukisa. Era kyova olaba agambe nze siwakeera ku makya. Neeraba bulala. Kuba okubeera obubeezi serebu. Nyimbira abantu. Nze golaba nsasulire bannyingire. Nfune omwami nga Abitex asayininge. It's a miracle. Really? Kisa kya Katonda. Who I am. Mukama yeebale. Sina kyendi. Katonda kino yakikola. Nange simanyi nesanga bwesanzi. Nga bankubira enduru nagamba oyina olwokeerako ne ku makya n'ogamba oba banansanyukira nga bandabi. Oyina wekikeera nga kukikuli muli mutima muli eri n'okyebuuza. Ate kati mu management eno empya bantegedde nnyo nti luli kyova olaba nebaza nnyo manager wange yangulirirawo emmotoka ndowooza nga amanyi kyagenda okukola. Luli natambulirangako ka bodaboda nga abantu tebakuma kale osobola obbayitako osegera ng'osobola okweyisaawo naye oba tobisse feesi naye kati mukwano nebosabusaako ndabirwamu katini wooti katini nosaako obusa katini waliwo olabanga abalinga abakugeya wuyo nebaza nnyo muzeeyi yanfonya yakuwonya. Okay, Serena Bata, ogambye webaza nnyo muzeeyi yakuwonya kati gwe nga gwe tewaliwo bantu like nga muzeeyi taliiwo ne bakwatako ne bagamba nti Serena Bata katukuyambeko wano akantu kano n'otuuka awantu ne bagamba nti Serena Bata katukuyiseeko ko wano muzeeyi nga taliiwo tatoye order bandi banga gye bali naye batya kubanga kati buli kimu kifuna nze mukazi atakyegomba kwanibwa ogenda kuŋŋamba siri ku pressure nti ya renti siri ku pressure kulya siri ku pressure ya kwambala mba ndi waka designer nakuba essimu driver wange nambuzaako kati simanyi bambi ate engeri gye namenyekako omutima kati mpuliranga eyaddamu n'endokoko ogwokubiri nakkakana wendi nebaza bwebaza mukama kundeetera muzeeyi Abitex okubanga yantereeza ng'ojjako okuyimba mubadde mu lockdown almost 3 years
obadde okola mulimu ki omulala ogusobodde okubeezaawo gwe nga Serena? Ndi mulimi. Oli mulimi? Eno ojja kumbuulira gundi yo address nkuweerezeeyo ettooke kuva mu lusuku. Neeyanziza neewangulidde ate ettooke lyewaffe Mityana liwooma. Ligonda ab'Emityana bakimanyi. Buli kimu ky'onja kuweereza ettooke nkuweereza enkoko ebyange. Badde mulimi ng'emmere ndya ya bwereere. Maama ffe enjala ebadde atuluma. Munnange ffe tuli balimi ekyalo sisobola akeera ku makya ne neerabira okulima. Kyogamba enkumbi omanyi. Nakulira ku nkumbi. Nakulira kulunda, nakulira kulima era embeera bwe yagiramu bweti ne ŋŋamba muzeeyi kanjira nnima ku mmere yange kuba kati ebyokukola sina biki bingi naye nga ye andabiridde. Kutwaliriza budde butabeera aido nakola bya kisiru. Nengamba kambeeko wenneekuumira paka embeera weekola ki bwetereera nga ne music waffe bwe tumutambuza kuba mu covid abadde atambula. Baguddewo ebivulu. Otegekeddeyo ki? Simanyi bakyabba nnyonnyola wabula gwe ky'olina okumanya ndi ku Ssaabavulu. Ndi ku Ssaabavulu pulezidenti w'abapromota Valentine. Osuze mu studio. Olwadde nyina alubamu nga 2 maaso. Ngenda kuta omwaka guno kuta alubamu namba. Ntolako obutoze nyimba twazikola dda. Ndine Ssaabavulu ng'ennaku z'omwezi 14 kirabu obuligato Valentine abaagala na mujje. Mujje tubalage. Mujje mukali amagwa mbisenge jangu olabe ebijujulu. Diana Nabatazi. Jangu olabe Serena Bata. Nampijja Florence. Bata chibebi chisinga it's okay. Chikuyimira nyimba z'omukwano mu bikalu bye. Nenga tugenda nnyumiro ate muzeeyi yakikoze. Yagambye lunaku lukulu. Olaba ategeka byempukulu. Abantu be ne bayingira. Ne bayingira enkuuka. Ebbanga lyamaze ng'ategeka abantu bamudisappointingangako. Bajja ne bamuwagira. N'agamba kati Valentine ngisazeeko. Ayagala abantu beeyagale. Eshe yabadde ku mitwalo 3 yagiza ku 2. Buli omu asobola okuleeta munne awutu. Okitegeera olemme kulemerwa noga nandigenze nendaba Serena nendaba akali amaggwa mu bisenge naye nga ssente nnyingi yagambye lunaku katulubawo abantu beeyagale. Gundi yabadde ku mitwalo 5 VIP n'agiza ku 4. Osobola okujja n'omwagalwawo namufunira ekyokulya n'ekyokunywa. Okitegeera olunaku olumu terujja tusala. Tebo zo zaaweddewo ezabadde kakadde. Mujje tunyumirwe ng'ennaku z'omwezi 10 obuligato omulyango gugulwawo ku makya. N'ennaku z'omwezi nga 19 tugenda beera wali ku theatre la Bonita tukifabba kule. N'ennaku z'omwezi nga 2 ku Sunday era tukikube. Tugenda sanyusa bawagizi baffe Abitex yategese. Mwebale twagala mujje twekulise lockdown. Jangu oleete baby nawe wennyini. Neeleeta. Inakuwa ticket. Neeyanziza nnyo mu jangu mukali amaggwa mu bisenge. Ngenda kujja. Bannanga bawagizi baffe tubaagala nnyo temusuwa. Jetu. Buterevu obadde wano ku Olutambula Media tewelabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe n'okutufollowinga ku Facebook. Nze Ntumba Charlotte Agnes era onfollowinga ku Facebook, Instagram, TikTok, Twitter gyendi Ntumba Charlotte Agnes wano ku Olutambula Media mbadde ne Serena Bata nannyini Kazigo nange kennyini mbagala nnyo mweraba. Naye ng'olinawo